Agakagwawo yino engeri Flavia Tumusiime gye yakwatiddemu bbaawe mu bwenzi. Golowooza binaggweerawa? Kulamusizaako omukwano gwange gyebaleka egyo gyonna ate gy'otuusaako engalo ngamba nti okola kyamaanyi okubeera nga ate n'ogw'okumpuliriza nagwo munnange wagufuula mulimu. Weebale nnyo weebalire ddala nkwebaza ekyo kyonna kyogenda mu maaso n'okubeera nga okola just nno nti munnange kya ttendo era nsaba Katonda akusasulemu ekyo ekirungi ky'osinga okwagala. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo omuweerezaawo nkujjukizaamu nti wano mpisaawo ate olugambo olugenda mu maaso ku ba celebrities baffe bonna aba wano saako ate ne wabweru w'eggwanga. Buli gw'omanyi nti celeb oba politician oba muyimbi oba TV presenter oba radio presenter yenna yenna gw'omanyi nti muyimbi manya nti olugambo lwe butereevu nja kubanga ndukutuusaako waneeno wennyini era nga mbutuufu ebigenda mu maaso essaawa eno we twogerera agakagwawo galaga nti Flavia Tumusiime ono gwe tumanyi obulungi yali akola ku NTV wabula ate emabegakaawo n'aritayalinga. Ono omukyala kinajjukirwa nti akoze erinnya mukyala mukozi nnyo kwegamba azimbye erinnya lye mu ngeri ye ey'enjawulo kwegamba mukyala aweebwa ekitiibwa ng'oviiridde ddala ku physical appearance ye saako ate n'ebyo eby'enjawulo byagenze maaso n'okubeera ng'ate akola ki yeenyigiramu. Ne bbaawe ffenna tumumanyi bulungi ono ng'era naye ayitibwa Kabuura era ng'ono naye aweereza sports ate wali era still ku NTV. Munnange ebigenda maaso biraga nti ababiri bano bafunyeemu okuyombamu saako ate n'okulwanira ddala era ng'entabwe yavudde ku kubeera nga munnange screenshots zatandise okubeera nga zifuluma saako ate nga screenshots ezo ziraga nti mwabaddemu ne bu vidiyo obaolyawo obw'obuseegu n'ebifaananyi era still eby'obuseegu era nga biragira ddala omwami ono Kabuura nti alina omukyala oyo ebbali gwakukuta naye so bino Flavia we yabiguddemu kwe kubeera ng'ate munnange bafunyewo okutabuka. Wabula ng'ekyebuzibwa kiri kimu essaawa eno ani yafulumiza screenshots ezo. Tezisobola nze ng'omugamba nti Flavia Tumusiime kwasuubira nti waliwo omukyala ekyasobola okukikola naddira screenshot za bayadde amukwatidde mu bwenzi ate nayagala amu exposing ku social media. Ekyo teri mukazi ategeera asobola kukikola naddala nga like kati nga bano we bali nti ono wampeta mpoziko ate ono ow'ebbali nga ye yakikoze naye waabanga ono omukyala yali mu maka simusuubira kubeera ng'ate akola ekyo ayanike bbaawe taata w'abaana be. Kyebuuzibwa ani yakoze kino? Oli omukyala ono gwe babadde bendako yakoze ekyo abamu beebuuza Flavia ye yakikoze ani yagenze maaso n'okubeera ng'akikola oba waliwo yahakinze essimu za omu ku bano n'asobola okubeera ng'ate akuba screenshots ezo bw'atyo n'akola ki naze exposinga. Wabula nga bye bigenda mu maaso ekigambibwa nti ono gw'olaba ono bba wa Flavia abadde nga tava mu ggwanga lya France ate nga nono omukyala gw'abadde ayendako ayitibwa Masetwino Omujuni era naye abadde mukozi ku embase ya France eyo gy'abadde ate munanga akola ki akolera nga mbu ono wabanga agenzeeyo we batyo nga beesisinkana ate nga munaye bagenda mu maaso n'okubeera ng'ate bakola ki nga bakikwasaganya nga munanga ate w'obitegeera era nga amawulire galaga mbu munnange buli wabadde nga awulira nga munnange yandisisinkanye ekyebbeeyi kye kino bw'atyo nga yeeyongerayo nga bagenda bakola ki babaako ate munnange ne kyebeekolerawo. Era okusinziira ku message eziri mu screenshots ezo zibadde ziraga emboozi ez'enjawulo ze bazzenga banyumya kati ate munnange tusisinkane wampulira nkwetaaga biki kwegamba byonna nga mumanyi munnange abaagalana nga balina emboozi zaabwe ez'enjawulo ze bakola ki ze banyumya. So otunulira screenshots ezo ezigenda mu maaso n'okubeera ng'ate zitambula ku screen yo nawe osobola okubeera ng'ate omanya mboozi kika ki ze babaddemu. Wabula nga ekiri ku mimwa gy'abantu essaawa eno okubeera nga beebuuza bu vidiyo buno bwo bwabadde bukwata ku ki era okusinziira ku lugambo olugenda mu maaso kigambibwa mbu essaawa yonna tuyinza okufunayo ate munnange buneeno bu vidiyo obubadde butambula ennaku zino ate munnange ono Lwasa ate ono Diana Nabatanzi mbu ate tuyinza n'obufuna ku mulundi guno ku bba wa mukyalo ono Flavia Tumusiime saako ate n'omuwala oli omukyala oli akola ku embasi ate munange eya Bufalansa. So munange essaawa yonna tuyinza okufunayo bu vidiyo ate obwefaananyirizaako weebutyo oba n'ebifaananyi weebityo nga bitambula ate ku social media. Wabula nga byonna ebinaba bigenze maaso nja kuba mbikutuusaako direct wano. Ani yafulumizza screenshots ezo kyekibuuzo ate kigenda mu maaso n'okubeera nga kyebuuzibwa. Ye abaffe bineeno binaggweerawa ddala binene bigenda mu maaso binaleka obufumbo bw'omukyalo ono Flavia Tumusiime nga buyimiriddewo oba bugenda kusaana
okufaanawo olwa bino wabula ng'ate tubadde tukyali ago ate munnange yeshiba kalungi n'avaayo ffenna tumanyi bulungi Queen Kama najja n'akola post n'agamba bannange mpulira bubi nnyo olw'engeri Abannayuganda gye mukakkanye ku mukyalo ono Flavia Tumusiime ne mutandika omwogerera omukyala azimbye erinnya lye omukyala kwegamba alina ebintu bingi nnyo bye yeekoledde omumwesonyiwe kwegamba agenze maaso n'okubeera ng'ate bambi atabukira banene abagenze maaso n'okubeera ng'ate bavaayo nga beefudde bakiwagi batandise okubeera ng'ate balumba omukyalo ono Flavia Tumusiime yagambye nti mbutuufu akola ki awulira bubi nnyo bubi ddala era munaye tubadde tukyali awo nga n'omuntu omulala naye avaayo asaba tulawo wali posti ku Facebook nga bw'ati abuuza nti olaba omusajja asobola okukeera ku makya n'ayenda ku mukyalo ono Flavia Tumusiime ate gwe nagundi waabwe ava e Bukomansimbi kyokka bannaye kiri ku social media maama nnyabo naye nga ogensobodde okubeera ng'ate nkutussako essaawa eno yennyini wabula suubira amalala mangi nnyo mangi ddala ngenda kubeera ng'ate nkomawo jjukira wanene ekigenda mu maaso eggulire welifulumira ate tugenda mu maaso n'okubeera nga tukola ki tuli kutuusako wabula nga n'amalala nago tuba tukyaga kuleetera ddala kuba go gakyali mangi nnyo nnyini ddala era ngenda kusaba kintu kimu subscribing oteekeko n'akadde wegafulumira gonna amala ngenda kubeera ng'ate nga kutuusako wabula ate ne story eno ey'omukyalo ono Flavia Tumusiime saakate ne bbaawe Andrew Kabuura saako n'ono munnange omukyala Mase tulina omujuni naye ngenda genda maaso n'okubeera ng'ate ngi followinga era byonna ebinaaba bigenze maaso nja kubeera ng'ate mbikutuusako wano butereevu bwe kyenkusaba kimu subscribinga teekako akadde era maaso n'okubeera ng'ate munnange otubuulirako mu comment gwe ku kiki ky'olowooza ku mbeera eno bannange ki ekigenda mu maaso mu Uganda ye abasajja bannange kiki mwendekuza nnyo wee mutyo kugamba mmwe kiki kye mwagala n'ofuna omukyalo omulungi nga ddala omukyalo ono Flavia Tumusiime naye naye n'omwendako kyokka ate era n'ofunira ali bwatyo era naye n'omwendako kati kiki kye mwagala bannange abasajja abampuliriza nsaba muveeyawo mu comments mutubuulire kiki kye mwagala n'abakyala nammwe mutubuulire golowooza mbeera kireetera abasajja okwendeguza kutyo so bannange si byangu wabula ng'omukyala yenna ali eyo ngenda kusaba mbi tosekerera mukyalo ono Flavia Tumusiime tomanyi nkya kigenda kubeera ng'ate kikola ki kituuka ewuwo tugende maaso n'okubeera ng'ate tumusaasira wabula tugende maaso n'okubeera ng'ate embeera eno tugiyigiramu ffe tuyimiriddewa bino ebintu by'amasimu okubeera ng'okyatinga n'ono n'oli abantu tubeesige tutya okubeera nga tubaweereza ebintu byaffe kuba essaawa yonna obutambi bw'obuseegu twandibufuna essaawa yonna obukwata ku mwami ono Andrew Kabuura saakate munange n'ono abadde muganzi we obeera akyali muganzi we Mase tulina omujuni so bannange olaba wokera ku makya omusajja nga Andrew w'ekitiibwa ne bagenda maaso n'okubeera ng'ate bakuexposinga ku social media yonna abantu ne bakulabanga we wakula so bannange twegendereza ebintu bino si byangu naye nga nze nsigadde nze Omumbejja Aisha Nassolo bankumira takumira mpeera fonnawo nkomawo subscribinga woba tonnaba likinga video eno woba tonnaba commentinga ku kiki kyonna kye wandyagadde okubeera ng'ate oyogerako ku mbeera eno bye bye nkomawo oyagala kugenda Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Turkey oba Canada weekwate aba Forward International Consultant abasangibwa Namuwongo nga wakava ku Daily Monitor bano nga bakolerako ddala okuva ku passport paka ate wootuuka gy'okolera ku kasente akatono ddala ate mu nnaku entono ddala gwabeetaaze bakubire ku nnamba zaabwe 07083937 oba +974 834 ng'eyo ye nnamba yaabwe ey'ekkata eggwe ayagala okutambula weewala abafere ng'okolagana ne Forward International Consultant.